Omulungi atuwuliriza era atulaba yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza era oba okutulaba oli ku Wolokoso Extra Stress mu UG nga ye YouTube channel yaffe era nga tusinziira Kampala, Uganda ne tulyoka tubuna ensi yonna. Olunaku lwaleero tutunuulira ekikonde kya golola ne umaru ssematta eky'omulundi ogwokubiri oba ky'oyinza okuyita return leg oba the rematch. Fight yasookera ddala nga yaliwo mwaka guwedde, yawangulwa umaru ssematta, omukulu Golola Moses of Uganda n'asaba okuddingana oba giyite rematch, era nga wano balina okunoonya ba sponsors oba abateesiteesi n'abavujjirizi okuteekamu essente. Oluvannyuma baafuna abavujjirizi ab'enjawulo nga kw'otadde n'abateesiteesi oba abategesi okuli omukulu Balamu Barugahale, okuli n'omukulu amanyiddwa nga Abe Musinguzi abasinga gomumanyi nga Abitex wa Abitex Promotions ne Balamu owa Balamu Promotions. Enteekateeka zonna bwe zaafundikirwa ne basalawo nti fight yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 ku Freedom City, era nga ne fight yasookawo yali ku Freedom City. Enteekateeka zonna bwe zaawedde, olukuŋŋaana lw'abamawulire lwasookedde ddala lwabadde ku Sheraton Hotel, wabula nga luno terwawedde oluvannyuma lw'okubeera nti kulu amanyiddwa nga Golola Moses bwe yatuuse ku tayimu ye ey'okwogera ne bamugamba nti alindeko munne ayogere oluzungu. Wano Golola Moses teyaganyizza munne kwogera luzungu. Oluvannyuma lw'akavuvuŋŋano, press conference teyaggwa oba teyawedde, okakana nga Golola Moses akubye munnamawulire amanyiddwa nga Ssempijja Nsejjere ekikonde kata amugyemu eriiso mu kavuvuŋŋano awo, era nga bwetyo press conference bwe yawedde. Olunaku lw'okwepimamu gye bayita weigh-in era nalwo lwatambudde bulungi, nti ku luno ebyokwerinda byabadde tight nnyo, ne balabula ne Golola okomya ebboggo oba ejjoggo n'akavuyo. Then bwe tuvaayo eyo, olunaku olwaleero y'embeera gye tuliko olwaleero, mbeera mulindwa, olunaku mulindwa lw'olaba ebifaananyi by'oli mu kulaba awo, yeeyo enteekateeka ya Freedom City. Abantu batandise okwesogga Freedom City essaawa zibadde 12 ne batandika okuba nga bafunawo obutebe, nga bafuna we batuula okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyo nnyo, era nga ssaawa zigenze okuwera ssaawa 2:3 nga Freedom City ekubyeko wansi ne waggulu nga wajjudde abantu bulungi nnyo. Wasooseewo fight ez'aba amateur oba zoyinza okuyita ba curtain raisers, era nga bano balwanyerwanyeemu awo, peya zibadde 3-5 okubeera nga bano babadde bajja ekifu ku maaso g'abalabi okubateekerateekera omuzannyo, okubateekerateekera ensambagere esemberayo ddala. Okwongera okutegeezaako, omuzannyo gwa kickboxing guno gubaddewo mu ggwanga Uganda naye nga tesigwa ttutumu nnyo, wabula omwami amanyiddwa nga Golola Moses y'omu ku basooka okututumula oba y'omu yasookera ddala okututumula omuzannyo guno okugufuula ogw'ettunzi oba ogw'ettutumu mu Uganda nga kw'otadde ne East Africa, era nga wano bw'obala abantu abasinze okutunda omuzannyo guno mu ggwanga Uganda kuliko omukulu amanyiddwa nga Golola Moses yakulembera ddala, ne kuddako umaru ssematta, ne kuddako Ronald Mugula, ne kuddako ne Tugume munnamagye. Bano buli lw'onnyonnyola omuzannyo guno mu ggwanga Uganda, abantu abo benkumenyedde babeera bakulu nnyo nga tosobola kubanga obabuusa amaaso. Mu mbeera eyo katutunuulire enteekateeka y'omuzannyo guno n'engeri gye gutambuddemu olwaleero. Katusooka tutunuulire turn up oba abantu bazze batya. Bapromota wano nno munnange bavuddewo ne ssente nga buli omu musanyufu nnyo nti ekintu kikubyeko kijjuzza. Bwe tuvaayo eyo, nkunnyonnyodde ku ba curtain raisers abasoose okujja ekifu ku bantu ku maaso, buli kimu kitambudde bulungi. Bwe tutuuka ku nteekateeka y'omuzannyo, omuzannyo guno guteekeddwa bulungi nnyo, nti tewali kisoye, tewabaddewo kusowagana kwonna, buli kimu kitambudde bulungi nnyo. Bwe tutunuulira ebyokwerinda bibaddemu Uganda Police Force, ne bibeeramu amagye, ne wabeerawo n'ekibinja oba ekitongole ky'abakanyama eky'aba bouncers ekimanyiddwa nga Uber, nga bano babadde bavunaanyizibwa ku byokwerinda ku miryango
wabweru nga kwotadde ne munda n'okwetooloola ring. Bwe tuvaayo eyo wabaddewo okusika omuguwa naye nga kwa mirembe okutali kwa kavuyo wakati wa bapromota ababiri okubadde Abitex ne Balaam. Mu bigambo bya Abitex agambye nti singa basukka rawundi ey'okusatu golola abamukube wajjo. Then ate ye Balaam bw'abasa omuzindalo n'agamba nti siba umaru ssematta si wakusussa golola rawundi emu, wakumukubira mu rawundi esookera ddala yennyini emu eyo si wakusukkawo. Bwe tuvuddeyo era abaami abo nga bo balaba mu bigambo byabwe beebo bawulirize. Tusenze okubalaba mwenna batwala omusango okwaniriza mwenna mwebale kujja kuwagira bikonde bya Uganda n'abategeezezza nti Ssematta alina okukuba golola mu rawundi esooka, alina kukuba mu rawundi esooka fere bikyusa kala leero ali mu ekyali coalition yagala Ssematta akube golola omukadde ekumi wakuba mu rawundi ekumi webuli Henry Omuhoozi atesewo omukadde ekumi omulala kubamule mu rawundi esooka. Basaba Abitex ababuuze nga yetusanga omusota ebigambo ku mirundi gino tugenda kubeera abantu ba bigambo, tugenda kubeera babikolwa. Balamu kino ekigamba wakoze dda olubaniro obwakkanayanyero ezeekola ebyobufuzi, naye fayiti etuuka rawundi ey'okusatu nga Ssematta tetunnamukuba fayiti egenda eno fayiti ya Moses Golola erimaamukuba nemuendiboni fayiti Moses Golola yayinjibwa wokolera akagero konna bitera ekibi fayiti wenenda okukoma. Bwe tuvaayo eyo tutuuse ku ssaawa y'okusika omuguwa ani alina okusooka mu ringi, era nga wano wabaddewo vaawo mpitewo wakati wa Golola ne Umaru Ssematta. Mu byafaayo biraga nti Umaru Ssematta yawangula Golola omulundi ogwasooka, era nga mu mateeka agafuga ebikonde eyawangulwa yalina okusooka okuyingira mu ringi, then eyawangula n'ayingiramu oluvannyuma. Wano bwe balangiridde ne bayita Umaru Ssematta ayingireyo n'agaana kubanga olwasooka ye yawangula. Oluvannyuma kikkakkanyiza Golola n'asookayo, Umaru Ssematta n'ayingira oluvannyuma kubanga ye yawangula omulundi ogwasooka. Olwo nno eŋŋuumi n'etojjera. Eŋŋuumi eno ng'etojjera nga bw'ogirabaawo ng'etambula, kankuyiseeko mu mbeera eno. Nyongera okutegeeza nti oli ku Wolokoso External Stress mu UG, Golola Moses nga avaasinga Umaru Ssematta. Golola Moses wonna omugatte yakalwana ennwana ezisoba mu 45, ate nga ye Umaru Ssematta wonna omugatte yakalwana ennwana 7 n'ezigwamu. Mu 7 zino Umaru Ssematta yakakubwamu ennwana ezitawera 3 ezitasukka 3, ate nga ne Golola yakakubwamu ennwana ezitasukka 5. Wano nno Umaru Ssematta aba n'enkizo ku Golola bodda mu fact file, bodda mu previous fights. Then internationally Umaru Ssematta alwanye ennwana nnyingi nnyo era asinze kulwana ku international. Wanewaka yakalwana ennwana tezisukka 5 ewaka, ate nga Golola ennwana ze zonna okuva yatandika okulwana n'okutuusa olunaku olwaleero alwanidde Kampala. Era kyovola gye buvuddeko Umaru Ssematta yayita Golola nti mpologoma nkadde erindira ku luzzi. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire omuteesite, tutunuulire omusazi w'empaka zino
oyinza okumuyita referee wa fight ey'olunaku olwaleero. Ensi yonna yabadde ekimanyi nti muzeeyi wakazi omwami muzeeyi kinvinvi omuzeeyi oyo atera okulamula empaka zino, ensi yonna ebadde ekimanyi nti yagenda okulamula. Naye kyannaku nnyo amawulire ge tufunye okuva mu nsonda enneekusifu kwe kubeera nti omwami ono aggaliddwa wabweru wa venue eno olw'ensonga ezitannategeerekekera ze tutategedde, era nga omwami gwe batadde mu mitambo okulamula ensambagere omulundi guno tamanyikiddwa bulungi nnyo. Awo nno abantu obwedde bwe beekubira obwama nga beekuba empawa nga bagamba oyo talina bumanyirivu, era nga kino ekyongedde okwoleka omwami ono nti talina bumanyirivu kwe kubeera nti Golola Moses akubye Umaru Ssemata evviivi ku mumwa, ekitakkirizibwa nti omuntu bw'aba agudde wansi tokkirizibwa mukuba oba toyina kumukuba kubanga aba ali wansi tebakubirawo muntu. Eno siresolingi, era nga wano abeera kubeera omulamuzi w'empaka alina obumanyirivu wano abadde ayimiririzaawo oluzannya luno oba abadde asala obubonero ku Golola Moses. Embeera eno ey'okukuba Umaru Ssemata evviivi yeevuddeko kalumanywera yenna, era nga Umaru Ssemata bamukubye ennyindo n'omumwa, era nga wano waakomye tazzeemu kulwana. Ebifaananyi ebyo by'olaba nga yeekwata ku ringi ng'asonda amaanyi asobole okuba nga adda engulu kyatasobodde kubanga akola, era nga awo fayiti eno weekomye. Mu mbeera eno nnyongera okutegeeza bannayuganda abatuwuliriza nti omuzannyo guno gubaddewo mu ggwanga Uganda naye gututumuddwa Golola Moses, Tugume, Ronald Mugula nga kwotadde ne Umaru Ssemata be basinze ne Shafiki n'abalala bangi nnyo be basinze okututumula omuzannyo guno mu ggwanga Uganda, era nga fayiti y'olunaku olwaleero ag'omu nkubo g'enfunye kwe kubeera nti Umaru Ssemata asabye rematch, tabadde mu mativu, asabye rematch. Eno egenda kubeera rematch yakubiri kubanga fight yasookera ddala Umaru Ssemata yakuba Golola, fight eyaddako Golola n'asaba rematch yeebaddewo olunaku olwaleero, ate nga ne Umaru Ssemata tafunye bumativu mu fight ya leero naye n'asaba rematch, era nga Umaru Ssemata akubiddwa evviivi mu raawundi ebadde yakusatu. Bano babadde n'enteekateeka ezannya raawundi 5 wabula tebatuuseeyo mu raawundi ey'okutaano olw'ensonga nti omukulu amanyiddwa nga Umaru Ssemata akubiddwa evviivi n'ayasibwa omumwa n'ennyindo. Kino kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti bano we baba akuddamu kulwana, okweyongerayo okuddamu okulwana, bajja kwetaaga abavujjirizi ab'enjawulo, bajja kwetaaga abategesi ab'enjawulo, era nga mu bategesi ab'enjawulo be beetaaga mwe muli Balamu, mwe muli wa Keti Events and Beyond, mwe muli Abitex. Kati nga bano be promota abalina enkizo ezisobola okubanga bateekateeka omuzannyo guno. Omuzannyo guno gwa bbeeyi okutwaliza awamu, era nga gwetaagamu essente, gwetaagamu obudde, gwetaagamu n'okulwana. Nga tuwunzika balinye mu ringi ssaawa zibadde 6. However, mu press conference bano baalagaanyisa abantu nti baakulinnya mu ringi ku ssaawa 5 zennyini. Tekisobose olw'enteekateeka ez'enjawulo. Emizannyo gino gibeerayo ng'obudde bugenderedde, kati awo nno omuntu omunafu aba tasobola kulaba muzannyo guno. Then nga tuwunzika, ky'oba olina okumanya ekisemberayo ddala ku fayiti eno, tewabadde kisipi, ebadde eyitibwa non-title fight, okulwana okwotali kwa kigendererwa kya musipi, okulwana okw'essente, era nga bano babadde balwanira essente ezaabaweebwa edda. Bano bonna baali essente zaabwe, babadde balindirira ekintu kiri kimu, kujja mu ringi kulwana badde waka. Tewabaddewo musipi, tebadde nti balwanira musipi oba ki. Fight gye babadde bazannya ebadde eyitibwa mu lufuutifuuti non-title fight. K1 fight, non-title fight gye babadde balwanirira. Nga mpunzika njagala kkoona ku bantu bano bwe tukoze nabo. Omukulu amanyiddwa nga Jamil Sekaja yabadde ku bifaananyi, ate nga director of production, head of production olunaku olwaleero abadde Kizza Clement. Idris Lukwago naye abaddewo nga kwotadde Mugoya Daniel, nga kwotadde ne Tone Senabulya, babaddewo okulaba nga bateekerateekera Wolokoso extra no stress muji okumanya ebintu nga bwe binaatambula n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Ibrah Mukasage manya gange nga tusinziira Kampala Uganda, ntulyoka tubuna ensi yonna. Njala kkoona
ku mukulu amanyiddwa nga Emmanuel Muwonge ng'oli awo mu America. Taata nkutumidde nnyo, ntumire ku Wemmamba Nsubuga nga naawe oli mu America naye nga essaawa eno wakomyewo ko Kampala wano ku mikolo egy'enjawulo. Nsembyeyo Hamisi ngono blood wange muganda wa Gerard wa Vibes Production. Hamisi oli awo mu America nkutumiddeko nnyo. Ntumire ku wekitiibwa Lwasa nkutumiddeko nnyo wanneeyimbira byange naye ng'oli mu America essaawa eno mukulu Lwasa nkutumiddeko. Ntumire Jose Jobs Link, Richmond Big One Soft, Mary Ngabire Big One Soft, Melo Big One Soft, omukulu amanyiddwa nga Henry Ndugwa Kakensa Large Upon Yourself, Rita Kagwa Large Upon Yourself, Rehma Nyenje Big Upon Yourself, then n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Mezaya owagataliko sino Large Upon Yourself. Nkujjukiza mu mwezi gwa October ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda beera mu ntujjo ya Star Cutie Awards awo South Africa ezitegekebwa omukyala amanyiddwa nga Stella Nancha alongside Shiba Kalungi alongside Zahara Toto alongside omukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba down there in South Africa 26 October Star Cutie Awards. So nja kubeera nga nabo nkwa-updatinga engeri gye kigenda okuba nga kitambulamu. Njala sembyayo management ya Welly Travel abasangibwawo ku Laudel Plaza mu bitundu bya Wandege ya Public Service Commission. Big One Soft CEO Director wa Welly Travel omukulu amanyiddwa nga Abdallah Big One Soft n'omukulu amanyiddwa nga Adam n'abalala bangi nnyo mu management ya Welly Travel. Large Upon Yourself. Ibrah Mukasage manya gange njala kubanga mbasibulira no nga mbagamba nti mubere bulungi mweraba.